وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba sokusasira ebyengera n'emirembe ku mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be ab'ebitiibwa n'abo bonna abanatambulira ku bulungamu bw'ebyo bye yasomesa okutuusa olunaku tulisinkana olw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulamu bwakyatulekedde era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga atuwa okubanga tukozesa obulamu obwo mu ebyo ebimusanyusa n'okubeera nga tulekayo ebyo bimunyiiza. Mbalamusaako n'ekiramuso kisinga okubeera ekituufu era ekirungi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeera muganda waffe omwanjuzi wa programu eno bwatutegeezezza tuzze tutambula n'ekitabo kyaffe kino Kitabul Janaiz era ng'olwaleero tuli ku njegoyego ez'okukifundikira nga twatandikira eyo nga bwatunyonyodde mu bibeerawo ng'omuntu tannaba kufa mu mulwadde biki ebibeerawo nga yakafa ne tutunuulira ebikwatagana mu kumuteekateeka kumunaaza kumuzinga entaana engeri gyesimibwamu engeri y'okumusaalira era akazibde gundi takbiraati mmeka byonna netujja nga tubitunuulira. Mulundi gwaffe ogusembyeyo twatunuulira ng'omuntu amaze okuziikibwa biki byasigala afunamu empeera oluvannyuma lw'okuba nga Allahu tabaraka wataala amujjuludde era beni era nga oluvannyuma lw'okuba nti omuntu ajjulukuse tumaze n'okumuteeka mu ttaka tuba twagala okutunuulira ku investment zasigazza ku nsi kuno ezisigadde nga zikyamuwerekera biki byasigadde afunamu empeera nga tetunnaba kugabanya bintu bye kubanga bwe tuba tumaze ekitabo kino olwo tugenda kugabanya ttarika ate olwo tugenda kuba tuyingira butereevu mu faraidu tuddemu tubeere nga ate era tutunuulira ebintu bino byalese bigabanyiziddwa bitya. So gwe mulundi gwaffe ogwasembayo hadisi okuddiramu ataaliwo eyinza obikuŋŋaanya byonna ebisinga obungi ye hadithi ya Abi Hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mbaka wa Allah alayhi salatu wassalam yagamba inna mimma yalhaqu almu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi mazima mwebyo ebisisinkana omufu ebimugoberera mu birungi bye n'emirimu gye emirungi oluvannyuma lw'okufa yagamba ilman allamahu wa nasharahu irimu yasomesa n'abeera ng'agisaasanya eyo irimu omuntu emugoberera era agisinkana era agifunamu investment. N'agamba wa waladan salihan tarakahu n'omwana omulongoofu gwa aba yaleka ku mwaliro guno ogw'ensi ezzadde ekyo nno kyongera okukutegeeza okubeera nti abaana bano buli Allah tabaraka wataala babatuwa n'oleeta omwana nga Allah amuyisiriza kugwe ku mwaliro guno ogw'ensi mutwale nga investments endala mutwale nga bw'ozimba amayumba g'abapangisa oyagala ozimbe walungi awatajja kukusala oyagala otereezeewo oyagala we batajja kufera kati abaana abo okuviira ddala lwagudde ku mwaliro guno ogw'ensi ate abattarubiya nno muneebo basukka nawo era kiro okuwulira olumu nga mulira abattarubiya ekiro abaga nti ate mutandikire eri ku maama omwana mutandikire na ku maama Allahu akbar mutandikira ku maama omwana mumulondere maama omulungi baye agenda omukuteramu ekyo kyoyagala. So omwana omulongoofu ono agenda kukugasa naye tasobola kukugasa nga tomusomesezza ddiini tomutegeezeza Allah we tabaraka wataala. Omwana omulongoofu mu byosooka okumuyigiriza gwe ng'omuzadde kwe kubeera nga antarifahu birabbihi kubeera nga omutegeeza mukama we Allah n'amutegeera oyo yagenda okukusabira. N'agamba wa mushafan warathahu oba okuba nti yaleka Qur'ani nga yagiteekawo nga wakufu abantu bagisome Qur'ani mu mizikiti okubeera nga abantu baagula amaswahifu ne bagateeka abatukulembera haqqan abasooka abalongoofu bo balinanga ne programu y'okuba nti bateekawo ekigero
ekimanyikiddwa nti ne Hajjaj ibn Yusuf yakikola era abamanyi nga Sa'id ibn Musayyab yagamba ndi ebimu ku byenkwatibwamu ensaalwa ennungi ku Hajjaj ibn Yusuf mulimu okuba nti waqf gye yakola eya amaswahifu okuba nti yagula nanga kigero w'ekitindebwa ekikimiya kabira nagamba eyo kimiya mishafu maswahifu kigende mizikiti gya Allah tabaraka wa taala nekitwala ebbanga so omuntu okubeera nga agenze mulimu marakiz tahfiz abantu gibakwasisa Quran nobeera nga otutteyo maswahifu noganda nguze kwanza za mitwala 5 nguze kwanza za mitwala 3 nozitwala gye basomera mu mizikiti oba gibakwasisa oba mu masomero ne babeera nga abantu bakyazisoma osigala ofunamu empeera nagamba nti awo masjidan banahu oba okubanga yali kazimbye omuzikiti ogwo nagwo gwe gumu ku mirimu egisigala gikugoberera nze buli lwenjogera ku muzikiti ntera nnyo okuba ekifaananyi wali waseka kizza ewandegeya mukadde waffe Haji Kasule Allah subhanahu wa ta'ala yamusobozesa n'ateekawo omuzikiti ogwo nze nkayitanga bwolaba kalento kalento ke weyingira buyingi sala bila kabiri ngeri batonyezayo ku akaunti ye weyingira sala la kabiri ngeri batonyezaako kati abagagga bangi senga balabira ku Haji Kasule ne bakola ebintu ebifaanako bwe bityo ate ekirungi nze kyenneewunya ku bagagga abagagga buli balaba ebintu ebirungi baagala nnyo okukoppagana kagunti akaniya kataddewo nga kanyiridde naye kanfunye kaproti kakati simanyi lwaki wano tebakoppangana oba oli bwazimba ne bwaba yatambudde butambuze abadde komola nalaba akaze kayumba kisoko yetegereza akayumba bakadizayininga batya nayagala n'okufuna yinginiya kyoluze yakakola ayagala nnyo okukoppa ekirungi kakati era ali omugagga gwe nalinjogera naye nemugagga Allah tabaraka wa taala akuwadde sente nyingi nnyo naye lwaki totekawo ekifo ekirungi oteekawo omuzikiti oteekawo kahoteri kamu akabalodi era akacayi akawungeezi nga muntu asalira wali nga tiwali agenda kumusaba tetujja kujja kubaga nti banne muleteeza amazzi muleteeza amasannyalaze nemugamba okimanyi nti bw'okola kasente bwe katyo waliwo abagagga bangi abayinza okukakola nga bakopye ku ggwe wamanyi ate kituufu kyoŋŋamba naye kati tuli myaka tanyegenya naye ng'abagagga baagala nnyo ebirungi okimanyi ng'oli yakoze omuzikiti gwe mulungi nnyo n'ateekawo kahoteri kakalungi nnyo siiti ne zibeerawo bantu baliirawo emmere yaabwe bateekawo meetings zaabwe kabeera kugamba nga kali executive abantu bangi bakoppa nja kusaalira awo nja kusaalira wali watebenkevu waliwo emirembe tewali fujjo parking nnungi abantu bangi bayinza okumukoppa ne tufuna obulungi ate nga buvuddeko oyo ne bugaziwa osobola okikola omuntu omu abagagga bala mwenda ne bakikola ne tufuna mu bitundu ebyenjawulo obufaanana bwe butyo era oli omuganda waffe yazimba omuzikiti wano enakifuma Allahu akbar nakayimirawo emirundi ebiri naye nga mbadde ku byange ningamba byerindawo naye tusooke tupakingeko wano tulambuleko bali abamita Haji Hussein Kakande Haji Hussein Kakande kyeyatukoze era Allah musaasire nze bwe nayitawo omulundi gwawe gwasooka omanyi bw'oba ova eno simanyi oba kalajobawa ng'oyolekedde booti amaaso gakuba kuli ne bw'oba ova eri amaaso gakuba kuli naye bwe nali mpitawo nalirabo mumotoka nabagamba nti ogwo omuzikiti yaguzimbye si Muwarabu nga nti ate Abawarabu basinga oteekamu nnyo sente mwanedda Abawarabu ateekamu nnyo ssente abeera mugagga nnyo emma mulangira biki bye basobola okukola ebyo naye Abawarabu baffe ababulijjo abakola emirimu gino egya tabarruat bakuwa ekigero gira 4 gira 7-8 tebasukkawo naye Omuwarabu okukolesha alina kuba nga mugagga nnyo nnyo ng'ali mu lulyo oba si ekyo nga kitongole ky'amaanyi naye ekisinga emiziki gy'Abawarabu gye batuwa giba migere zimba bantu 3 zimba bantu 10 4 5 naye omuntu okuteeka ssente empitirivu bwezityo nga Hussein ze yakoze Haji Kakande Allahu akbar nawaliziddwe nga nti kanyimire wano n'omulungi omaliweebyo tugende tulambula muli mulungi era tusinga tufunayo abalala bwe batyo
hano tseko na wala nayo nakiteekako ewala obamuza kubanga haji banga nti akolera jjinja wejjinja ddala ne ate eno gye bamuzaala buzaze naga nti kankole eno gye banzaala nayo nteekeyo akantu kati waliwo babazaala e Masaka waliwo bazaala e Bugerere waliwo bazaala e Luweero kati senga abagagga bakola ebintu bwe bityo era olaba ngulozo tutambulirako ebifo nga ebyo tubyetaaga naye tuyimirira mu naye tuba tulina ekyakukola tuyimirira abantu ne bayimirira ne beeteewoluza ne banywa kacaayi ne bakyusa engoye abagenda ku mikolo ebifo bwe bityo bye bino ebisigala ng'omuntu abifunamu subhanallah ekintu ekirungi olaba tukyogeddeko nga nnyini kyo waali naye oluvannyuma lw'okufulumika abajja omumwogerako ani yakola kino anti ati gundi Allah asasira omusajja ono Allah asasira omusajja ono Allah asasira omusajja ono kati mulimu abantu bye tulina okufaako kwe kuba nti n'oluvannyuma lw'okugenda mu kaburiyo olekawo ka investment akakugoberera ku mirimu gye emirungi kati so nabbi n'agamba nti awo masjidan banaahu olw'okuba nga yaleka azimbeyo kuki ku muzikiti gusobola okukulemerera omukolokolo ng'omuguzimba naye kwatizaako kali banna bazimba kujjako oyo ye yaŋŋanda baŋŋamba oyo teyagala kumukwatizaako yayagala kukyeguziza ate ne tuguggulawo gwe omuzikiti ku jjuma eno ejja eno ejjuma yesooka ejja ejjuma esooka si erumu eno ejja tugusaliramu ejjuma esooka ku lw'omukaaga n'olwessande tuguggulewo agenda kutegeeza ku lw'omukaaga ddalasa weeri ne ku sande kugulawo muzikiti ng'abantu basulawo balya banywa ate okuzimba kuyinza okutuukirira okulya abantu ne kubalema tekizibu kati idan koyoyo manyi ensonga eyo giri mutwesa gibulamu kati so amawulire bagawe kalungi agongeeyo nti abantu babeerewo bagenda kusoma so obeera ng'oliseewo omuzikiti oyinza obutagusobola bukolokolo naye olabe baguzimba baako kyoteekayo n'agamba nti aw baitan libni sabili banaahu obanga yazimbayo ennyumba nga yo yakubudamyako kaseera abatambuze Uganda sinabagiraba naye mbawarabu gyeziri neeyo kati nga emakka waliyo omusajja ono gwe bayita Utayr omusajja omu ku bagagga bannaggagga aba Saudi Arabia ayina ebizimbe bibiri wabayo ebifo waggulu nga fulowa yagiteekayo abatambuze abayinamu obuzibuzibu balina ebibakutte abadde yazze bano bamakka Madina mu umra ate yagenze n'atambula n'abula kati bwe yabuze bo bagenze kati baga nti agenda wa agendako wa Utayr nga amusuza nga abeeraawo paka lwebagire bava e Madina ne bagati wadde obulidde wada kasita mu nsanze ne bakola ki ne basisinkana kati ebifo ng'ebyo okubanga oli ataddewo ennyumba n'agamba eno abantu abatuufu abalina ebiwandiiko nga ddala bituufu nga abuliddwa waalaga atuuse mu lusaamu 6 ekiro musajja agenda Ruhama avudde Mbaale naga nti awe waaki kalungi balinawo gundi ebifo nga 6-7 genda weebakaawo kati eyo ennyumba makula ezo sunna abantu nga tebazirina era zirabako ebutuluki eyo gyeziri era bw'oba ogenze abamu tulina baga nti sebo nja kujja wano baga nti gojja genda ku senta yawali webaka okulya kwekuli na buli kimu kyonna kituufu ebifo ebyo bwebito ne saidi z'Embalale bagamba aliyo omusajja akikola yakikola kuba wali mu bokka bagamba wali ali Embalale yaga nti omwalimu yenna azze wano okusomesa mumuleeta asule ku hoteri yange kati waliwo akikola ne mbawarabu eyo haqa neho makyaliyo naye bwe yafa haji simanyi bakikyaliyo kiyinza okuba kyayimirira kati so ne mamlaka eyo waliyo omusajja yazimba ekizimbe nga ye wakufu y'abatulabu ilimi abava mu maghribi Morocco kati ye wakufu y'aba Morocco bonna oyingira sanaula nga bakuwandiika kasobayo Morocco emyaka gyena ng'ogendayo ojjayo akantu konna akaba kafuniseewo kati awukaafu ng'ezo Uganda tetuziina abagagga bano tebaziina kubanga waliwo awukaafu ez'aba abaagala okuwasa
mu covid wano nazirabako dokita yagenda nimwe bulijjo gyebiri bino nti gyebiri awo kafu zabagala okuwasa bakuteekerateekera ddala okugenda kuwasa byonna ebigenda okuwasa okiraba bakuteekerateekera byonna ebigenda okuwasa nga kiki kyetaaga kikabagiti kaleete wano konna ne bakasootinga okujjawo ne balya kamere ne baga nti omukyala agenda afumba kati awo kafu zirina okubeerawo awqaafu z'abatulabu ilmi awqaafu z'abamutazawijin awqaafu ez'aba aramir bannamwandu nga bannamwandu tekitegeeza nti bonna tusobola okumalawo ebizibu byabwe naye bwebaawo ebaako omutemwa gweyambako ku abantu abo oli bwagenda abadde asuubira emitwalo 10 bamuwa 3 era baba balina kye bamuseseetuddeko so nze muganda nkakasa Sheikh Yahya Mustafa Kalungi e Uganda abantu baffe abasiraamu ndowooza nga 85% beetaavu ba zaka kituufu kubanga twaliko mu kitongole kyaffe ekyannabuga busodaka wiiki ng'emu emabega twali tugaba zaka naye bwe twawandiika abantu abajja okufuna zaka beetaavu ba zaka bwe bajja mu bungi ne tugamba nti atujja kubaako be tukozeeko naye twawaayo omukisa ne tugamba abantu twagala omuntu ayingire mu ofiisi yaffe wanajje yennyini ayogere ekizibu kyennyini kyayagala kisolovingibwe ne ssente zaakyo nkukakasa abantu twasemberera okwagala okubamalawo naye ng'abasinga bonna boogera ebizibu ebiri mu mitwalo 8 okudda wansi ekitegeeza ki nti abantu obwetaavu bwabwe obusinga si bw'amaanyi era twagenda okubala abaali balina ebyetaago ebyo mitwalo 5 nga tuli mu millions 7 kati nenga ati abagagga kiki kye balowooza ma vannukum birabbil alamin alla mumulowoozaako ki ng'abantu beetaavu ba busente obwo ate nga sisigala mu byakuyiiya kubanga mulimu eyaŋŋamba ye pikipiki ebaagikwata ne bagimutwalako naye ayagala emitwalo 42 ze zaali zisigaddeyo ne mugabo tugenda ffenna nensasula pikipiki eyo bampa kaadi nanga Sheikh tugende gwesasulayo emitwalo 42 bampe kaadi ne piki waliwo yajja nangamba ze nvuga gaali wano ennamuŋoona nsomba matooke ebintu bijja mu katale naye gaali yange yafa njagala ssente kugikanika ne mugabo tukugulira eggaali empya mitwalo 21 nanga nti seekene enkadde ngiteeka wano nengenda ne mumpeera empya zinentandikirawo okukola waliwo omukyala yajja n'agamba nze njagala akulira wano wabbakuli n'agamba nze njagala ensawo z'amanda 3 zokka netumugamba tukuwa ensawo 6 n'akaaba wallahi ebyo nga bwendi n'atulika n'akaaba paka bwe twamugamba fuluma kati tulabeko okumulala ng'atudde awo tavaawo akaaba bukaabi just ensawo z'amanda 6 okiraba ate nga ababeera genuine era nze bwompa omusajja awuli yagamba nti nze ntundanjeyo naye bwensuubula njeyo 20 nze mba mmaze seeka twagenda nga tuyita abantu bwe batyo oli nagamba nze ntunda miti ninaanye hardware mwenkolera obuwalimu n'obwazinyi naye wendi walyanye hardware nemubuuza nti olina kati emiti emeka naŋŋamba nina emiti nga 4 nemugaa tagitiye ennene nnyo gy'olya nga yesembayo okutebenkera bizinesi yobere bulungi oyagala emiti emeka naŋŋamba emiti 3,000 nemugaa buli muti gwa mmeka naŋŋamba gwasinja 3,000 oba 2,500 ogenda okubalamu nga ssente ntono zisente eza bulijjo kubanga bwagamba emiti 2,500 times 100 emiti 10 si mitwalo 25 kati kitegeeza ku miti 3,000 ayagala emitwalo 75 ate era akole adhaani ye asaaze abasiraamu be nga teri amugambako kati kikutegeeza nti abaganda baffe Allah tebakutabeyawo ssente nga nnyingi baagala nnyo okwongera okukubiriza n'okulaga nti abantu abalina obwetaavu obwa bulijjo obutonotono bangi kubanga olyayinza okutya okuwaziza kangalowooza nti abangamba kuwa 7,8,9 naye abalina buno nga bubatambuza akadaala waliwo yajjanga n'enkoko azirina naye ng'ayagala just emitwalo 5 gakuliisa nkoko naye nga
enkoko ziweziri n'okkaabo ziwulira zikaaba naye nga talina ssente zitandikirako kuziriisa era nga bumwe ez'omwezi yaga nti agamba nze mba mmaze kati ithan ekyo kitegeeza ki nti baganda baffe bongeremu ku miteeko gya awqafu jijja kusapootinga nnyo society mu kitama mwe tuli wabeerewo wakufu ey'abamulekwa wabeerewo wakufu ey'abannamwandu wabeerewo ku wakufu ey'amasomero wabeerewo ku wakufu ey'abatambuze abaagala okuwasa abaana abavudde mu masomero nga balemereddwa bwe bityo kati kyekino byebimu ku muntu byasigalaganyirwamu oluvannyuma lw'okukola ki lw'okufa aw naharan ajrahu oba okuba nga yaleka bakozesanga migga ne oluzzi taapu ku byalo ebimu oli ettanka mweziri oli agisimwe n'agiteekawo oluzzi n'afulumya gundi ne zibeera ebweru ng'abantu basobola okuba nga bakola ki nga basena ne batwala amazzi aw sadaqatan akhrajaha min maalihi fi sihhatihi wa hayatihi oba okuba nga alina saddaaka endala gye twogedde kale naye nga yagijja mu maali ye mu bulamu ng'akyali mulamu yalhaquhu min ba'di mautihi ebeere nga emusisinkana oluvannyuma lw'okufa kwe ebyo byonna byonna bye bimu ku bintu nabbi bye yafunza mu hadisi emu bweti nene nkulu nnyo nga byonna biraga nti zino investments nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yatulagira wano zonna omuntu azifunamu ne zimugoberera naye ng'amaze okuyingira kabuli zonna ezisinga baanamutaala yingwe baawa omukisa Allah tabaraka wataala wano Allah subhanahu wataala bonna yasinga okukoonako wano baba balina akasente era ke baateekamu kugula musahafu naye omwana omulongoofu naye nga omufuddeko olaba nti naye alimu abo naye oba tolina ssente ng'omufuddeko n'omusomesa okola ki era omufunamu n'asigala nga akugoberera ka tujje tubeere nga tutandika ate baabu ya taaziya 17 katonyeze mwenda pale FM katuli awuliriza bwetyo wetukyatambula mu program tuli mu Imbali special tovaawo bangambye wali mugana ngambye nti waliwo okujalya site wali ogenda n'onaaba n'oyambala n'okyusa waliwo n'omuzikiti bakuteekawo Honorable Nsibambi kujalya site wali Shell Petrol Station yes tweyagalirawo nnyo ne kacaayi weekali ate nga kali halalan tayyiba kale nabalala muyinza okukola bwe mutyo era bw'okyama kujalya site mwana wattu oba ekigambo oba mutuma innatan oba omutima gutebenkedde bulungi nti buli kimu kigenda kuba nga kitambula bulungi kale tovaawo katono nnyo tugenda kuba nga tukomawo bye bimu ku byatubuulira nga bitulabe mu hadisi ya Abi Hurayra ebigoberera omuntu aba afudde oluvannyuma lw'okuba nti omuntu nga bwe twalaba aziikiddwa lahadi twalaba emiteeko gyazo zirina kuba zitya omuntu bamuziika batya bamuyingiza batya mu kabuli ye ebyo byonna bwe tuba tubimaliriza sheekh waffe mu kitabo kino yazzaako faslun fi at-ta'ziya paati ekwatagana n'okubagiza at-ta'ziya okubagiza ekiyitibwa ta'ziya kino mu lulimi olwange oyinza ogamba at-tasbiru wa dhikri ma yasurru sahiba al-mayit at-ta'ziya bimaana at-tasbir okubeera nga omuntu bamulaga okugumiikiriza bamugumya okugumya omuntu afiiriddwa at-tasbir wa dhikru ma yasurru sahiba al-mayit n'okubeera nga omuntu mu kubagiza kuno onnyonnyola omuntu ono omugamba ebigambo ebiyinza okumuzaamuko ku ssanyu n'okuba nga agumiikiriza wa yukhaffifu huznahu era nga bikendeeza ennaku gy'aba alina wa yuhawwinu musibatahu era nga byongera okumuwewulirako ku musiba we yafunye wadhalika lianna at-ta'ziya taf'ila min al-'aza wa huwa as-sabru wat-tasbir wa yakunu bi amrin bis-sabri era kibeerawo ng'omuntu omulagira omugamba omukubiriza obugumiikiriza wa bilhathi alayhi
n'okubeera ng'omulagira okukyekwatako ennyo ky'obugumiikiriza bidhikiri maali swabirina min al ajiri ng'omubuulira n'okumujjukiza empeera abagumiikiriza zibagenda okufuna ennyingi min al ajiri wayakuna biljamci bainahuma wa bitadhkir bima yahmilu ala sabri au bima yahmilu ala sabri era ekyo kibeerawo biljamci bainahuma nga byonna obimugattira omugattira omusiba guno Allah tabaraka wataala gwe yaleese n'okumulaga empeera ez'obugumiikiriza wa bitadhkiri bima yahmiluhu ala sabri n'okubeera ng'omujjukiza ebyo ebijja okuba nti bimushajja bimuteekamu bimuzaamu amaanyi bimulagira bimutwaliriza okubeera nga kino ky'omugamba akiteeka mu nkola era kyobola nabbi sallallahu alaihi wasallam buli abaatuukanga ku maswaibu yabagambanga ekigambo faltasbir waltahtasib olaba bwabigase faltasbir waltahtasib gumiikiriza ate kino okifunemu empeera kati kino ekigambo olaba agasse bibiri amugambye obugumiikiriza n'omugamba anoonya empeera mu musiiba guno kati zino empeera ze zigenda oku yahmiluhu ala sabr ze zimuleetera okuba nti agumiikiriza kubanga omusuubizza empeera nga olaba nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yalaga nti omuntu yenna bw'aba abadde alina abaana babiri n'abeera nga abalabiridde bulungi Allah subhanahu wa ta'ala abaana babiri ab'obuwala n'abalaba nga abakuziza bulungi n'abafumbiza Allah subhanahu wa ta'ala amuwaamu ejjana katulaba ejjana eno ew'omuzadde obuvumu n'okwewaayo alabirira abaana bano abakuze paka kubafumbiza kati kino kyamugambye kino kimushajja okubeera nga alabirira abaana bano obulungi kati wakadhalika n'okubeera nti afiiriddwa bufiirwa oli afiiriddwa omwana mbaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti bw'abanga Allah tabaraka wa taala atutte omwoyo gw'omwana w'omuddu we atuma balayika n'abagamba nti mugende muggyemu omwoyo gw'oyo omwana wa gundi ne bagujjamu bwe batuuka eri Allah tabaraka wa taala abagamba aqabadtum thamarata abdi oba fuada abdi aqabadtum walada abdi omwana w'omuddu wange mumuggyemu omwoyo qaalu naam ne bamugamba ye ate nga naye amanyi bulungi kyababuuza n'abaddamu aqabadtum thamarata fuadihi mumuggyeko ekibala ky'omutima gwe makulu omuntu ayagala nnyo abaana mumuggyeko ekibala ky'omutima gwe qaalu naam ne bamugamba nti naam qal Allah subhanahu wa ta'ala n'abaddamu qala Allah maadha qala abdi nabagamba bamaze okumuggyako omuddu agambye atya bamaze okumuggyako omwana we agambye atya kyekibadde embeera ebadde etya qaalu istarja ne bagamba ensonga azizizza gy'oli kyekigambo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ti istarja kyekitegeeza ensonga zonna azizizza gy'ali nagamba Allah yamutuwa ate yamutuggyeko katugumiikirize era tukifunemu empeera kati nabbi sallallahu alaihi wasallam nagamba bamalayika bamala okuripootinga eyo embeera Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ibni lahu baitan fil janna wasammuhu baita alhamdi ubnu lahu baitan fil janna mumuzimbire ennyumba mu jjana omuddu oyo onaafiiriddwa wasammuhu baita alhamdi era mugituume ennyumba ey'okutendereza Allah nga kyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyamuwadde oluvannyuma lw'okuba nti amuggyeko omwana afiiriddwa kati taaziya ebeera n'ebigambo ebizzaamu omuntu ono amaanyi mu kumugumya ebimubudaabuda nga bwe wakyogedde ebimubudaabuda n'okumugumya abeere nga tasukka kikomo kubanga abantu bangi wano kwafu okukubagizwa kwenda kuza naye kati ogenda kukola otya kati ate atuuko tekuba kukubagiza okwo kubeera kusaanuula nakuleeterako okulya si adagirawo nakanya ennima mbaite munagimala
kale abesigadde ku madirisa abaana bano mbadde ni mwaka batwala mwaka bakyusa essomero kati agenda bakola otya akalimu kati wali wabadde akolera nawudde bagaddewo dda kati oyo abatagenze kukubagiza okusikubagiza inga batugenze tubesebese omuntu waffe okwo tekuba kukubagiza okubagiza kubeeramu kugumya onaafiiriddwa nakumulaga nti kuno omuswiba tekibadde ekibonerezo kuba mulimu abantu abayinza okuba nti alowooza nti naye buli ekijja nekibeera ku nze buli ekijja nekibeera ku nze allah kikyangenderera allah namukolaki essola ze nzisaala egondi ze nzikola era ate buli kimu allah yaleetera nze kino tekibeera allah nti aba akubonereza ate nekirala sola zo zosaala tozisaala nti allah aleme kuleeterayo bizibu essola kirala n'omulyango w'ebizibu mulala obulwadde bujja kujja osaala tosaala olaba bannabbi nabenga nti ashaddu nnasi bala al anbiya abantu abakyasinza okufuna ebigezo ne bannabbi thumma al amthal fal amthal oluvannyuma n'ababaddirira yubtala arrajulu bihasabi diinihi omusajja agezesebwa kusinziira kubukkiriza kubunywevu bwalina mu ddiini kati tusobola kugamba nti olwokuba essola za allah essola ze nzisaala zonna nze gwolaba kalungi soosa sola nze kalungi nsaala layiri naye buli kimu omwana yakagira bwati olamugunya naafa ati mu nyumba gye bagaddewo wenkolera byonna allah kiki kino allah kyanteekamu allah kiki kino kyanteekamu oyagala kukola ki oyagala kukola ki kubanga oli muddu maamuru allah yakulagira allah yakuteekerateekera kati okomplaina oyagala kukola ki ekisingakaawo kati so waliwo abantu abayinza okujja ng'alowooza nti azze kubagiza naye naavaawo ate nga nanakuwaza bunakuwaza ono wazze okubagiza so nga ate yali badde ajja kumugumya nakumuzzaamu maanyi nakumulaga nti ensi tekomye obulamu bukyeyongerayo obulamu bukyagenda mu maaso buteekateeka n'onaasigadde nga wetuteeseteese oli wabeeko ebimugoberera n'onaasigadde obusiraamu bumuteekateeka nti ensi tekomye olw'okufa kwono ensi ekyagenda mu maaso ate ebirungi bikyaliyo mu maaso bingi nnyo waliwo nakino bannanga nkwatibwa ensonyi okyogera waliwo abantu abamu ng'okufa kwabwe ate lissanyu lyabasigadde ng'ono olufudde allah agenda baggulirayo emiryango gy'ebirungi alinga ono yabadde asibye ebirungi byabwe nze nina abantu bangi bemmanyiiko nga bali mu mizigo naye olwafa wepa namwami ne bamusondera ennyumba bamugulira eguulire bamuterawo n'akalimu n'abaana basoma bangi nnyo nno bemmanyidde waliwo gwe baali bayita batuma yabeeranga awe nakasera awe wamiru dawula batuma we yafa munanga abantu tebawusonda ennyumba ne bagula poloti ne bazimba naye nga obulamu bwe bwonna yali mu mbeera bwetu abantu abeera awo nga agamba naye bannange n'atandikirawo abaana bano olufa bwepa kalungi nagira nga tawe ono omwana ye bamumpe mutwale nina musomesa ye anakoowa gundi kati wano mbadde mubeera wafundafunda muveewo mugende waliwe katwe mbawaddeyo egundi awo beerawo n'abaana bo paka allah lwanaleeta ekirala okakananga ate tebali bulungi basomye waliwo sheekhe waffe yali akaaba nga alina abaana naye nga akaaba abaana n'abazaawo abaana naye nagenza okulambula ku mukyala we oluvannyuma lw'emyaka nga 6 omukyala nasanze waliwo haji yamuwoowa dda abuusa n'akaana alina mu mmotoka seeka yamutambuliza akagaali nga omukyala wa seeka bali mu mmotoka ne haji w'omupya kati ne mubuuza ate abaana baseeka abaana asembayo kati seeka be yaleka oli ali ku gundi simanyi oli yakutte Qur'ani yamala oli emakerere oli yamala ku gundi ey'obusiraamu ayu ningamba wangi bonna tulina taabu atulaba natandise bato tulina bato balina yabajjamu dda naye nga abajjamu yono gwe yafuna kati obulamu ne bukyuka kati so ebyo bidde eryo naasigadde ebyo bidde eryo naasigadde byabateeka mutaazi okumugumya omuzaamu amaanyi nti ensi ekyatambula era yakuleeta ku nsi kuno tannavaawo abakadde bo abafudde oba omwami waafudde oba omukyala wo just yali process ey'okuba nti oyitawo ate otuke ku bulamu obuddako kati so okukubagiza kya mu busiraamu era kuli mu mateeka agaffe ag'obusiraamu
era kuliko enjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam balabanga ekyaffe ekyawana era kati awo bannabyabuwangwa nannono we tubagambira nti bye tukwatagana nammwe tetubalinaako obuzibu babayomba nnyo buwangwa nennono byonna nebibijjawo tubaga tetubijjawo byonna katulina okubagiza kati tukubagiza Abaganda mukubagiza naffe musiraamu tukubagiza kati awo ogamba otya nti ennono tuzijjawo ennono zewulira tutaddeko kasita ze ziba zikuba ebituli mu ddiini ng'eddiini eyonooneka wosigalako ate gwe n'okyemerako n'okinywezaawo n'oyomba n'olinnyo enkandago ennono abasajja ne beefuula abatali Baganda ebintu babitegeera batya entegeera zaawukana ffe tubitegeera mu ntegeera ey'eddiini oli ayinza obitegeera mu ntegeera ey'ennono kati so yayinza okwakikolanga nnono kati okukubiriza kya ddiini kati ate kya ddiini kati era bwe tumusaa nti ozze kukola kina ngenze kubagiza ennono terina mutawaana kati so wajumlatu dhalika annahu yustahabbu kisunna era kyagalwa ta'ziyatu ahli almayiti ogenda okukubagiza okugumya abafiiriddwa omuntu aba abajjulukuse qala ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala imam al-Maqdisi imam ibn Qudamah yagamba la na'lamu fi hadhihi al-mas'alati khilafa fe bikwatagana n'okukubagiza tetumanyi munjawukana yonna teryakikuba kakati awo naffe tunywezaawo tunywezaawo banne okubagiza kituufu kya munono zaffe kya munono zaffe wano mu Buganda ate enkola ya ddiini okiraba n'agamba illa anna Thawriya okujjako Imaamu Thawri qaala yagamba nti la tustahabbu ta'ziya ba'da ad-dafni li'annahu khatimatu amrihi ye Imaamu Thawri yali agambye nti yetamanyiyo kiyitibwa kukubagiza oluvannyuma lw'okufa kubanga oluvannyuma lw'okuzika kubanga okuzika ye yali alaba nti kyekisembayo Sheikh n'agamba nti nedda ekituufu kiri nti okukubagiza sunna walana umumu qawlihi alayhi salatu wassalam tulina ffe n'obujulizi obw'enkukunala obwawukana ku Imaamu Thawri kye yali alowoozezza n'agamba obujulizi bwe bulwa n'agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba ma min muslimin mu'minin teri musiraamu ng'agasse byombi kiriza musiraamu ate mukkiriza yuazzi akhaahu agenda n'akubagiza muganda we bimusibatin musiba gonna oguba gumutuuseeko illa kasaahu llahu min hulali lkaramati yauma alqiyama kujjamu Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumwambaza mu byambalo ebya karama yauma alqiyama oba ebikomo kati nno wano era ekirala kyendabyewo nti okukubagiza nno munnange tekuli ku musiiba gwa kufiirwa gwokka okugumya atuukiddwako ekizibu tekuli ku musiiba gwa kufiirwa gwokka kubanga agambye yuazzi akhaahu bimusibatin musiiba gonna kitegeeza omuntu asobola okuba bamubyeko emmotoka nitugenda nitumulambulako abantu basobola okuba nti ekizimbe kye kiyidde omuliro nitugenda nitumubuuzaako oba emaali ye bagibbye emaali ye beddejja negwa mugundi mu kkubo neyaka gana mafuta agayase kati emaali yoyo omusajja abantu abamuli okumpi mikwano gye bagenda ne bakola ki ne bamubuuzaako era والتعزية في الحقيقة ليست تهنئة كما يظنها بعض العوام يتحفر بها ويوضع لها القراء والأطعمة شيخ يقام بانتي إلا أكوبا جزاكونو أتتلوا بينو نمسانيو nti abantu tuteekewo emmere tuteekewo n'abasomi innama ta'ziya tasliyatun wa taqwiyatun lilmuswabi an yasbira ta'ziya kimu kyokka innama ta'ziya tasliyatu tasliya bwe kuba nti omuntu olaba nga nabbi sallallahu alaihi wasallam
bwe yabanga aweddemu amaanyi waliwo Allah subhanahu wa ta'ala ayati ze yasindikanga mathala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Allah takulekanga atita Allah takukyawanga kati kyokita tasliyatu linnabi Allah amunyweza amugamba ogumiikiriza amuzaamu amaanyi watakuyatu lilmuswad nakubeera nga omunyweza omugamba ebbangira bwe liggwako genda okole ate maali Allah tabaraka wa ta'ala asobola okuba nga buli kyaleeta kiina ensonga asobola okuba nga agize ogwo omulyango ate naaba nga akuguliddewo omulyango omulala abantu bangi babasengudde mu butale naye ngaokubasengula manfaa gadda gyali ng'agenda kuva wano agende nateete ate akole ebintu agende mu mbaawo oba ave wano agende mu katale akalalake nga ono yali takola nakukola kati so si mukolo gwa kuteekawo bijjulo kweyozaayoza kwekulisa era lumu wanyuma goba Allah tabaraka taala amusaase twagendako ewuwo ekiro ng'afiiriddwa maama we yesu asanga bookya ennyama ekiraawo naavaamu kyana naye maama watusanga nga twokya ennyama eno waba wakudda akiraba atya tetulaba nga abeekulisa yali afiiridde mukuba oluganda lwe yali mukuba luganda lwe nagamba oba maama we muto obaani naye yayogera ekigambo ekyo ekiro kyenjagaddemu naye maama ddala oba jjajja naye jjajja waabwe talabanga ababadde bamwekulisa wakati jjajja naddirawo tuli mu bwokya nnyama sazino 6 za kiro akiraba atya kati so okubagiza kuno tekulina kulabikira mu kifaananyi ekiringa ate eky'omukolo ekyebbinu ti abantu beeyozaayoza beekulisa olaba basuze balya basuze babinuka wabula kubeeramu kugamba abantu banywere kubalaga mpeera za kugumiikiriza era olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yayita kuli omukyala yali afiiriddwa omwana yabusinga ali ku ntaana akaaba atakula ettaka namugamba tya Allah mukyala gwe osubi okole ki ogumiikirize omukyala namugamba innaka lam ta'rifuhu walam tusab bimusibati negula omusiba gwendimu gwegulaga tegukutuukangako naye nga gwagamba teyalaba ku taatawe yali akaweza yakabakakomamu we namufaako Abu Talibi yamubeererawo namufaako Khadija mukyala we yaddamu okumubeererawo namufaako kati ono gwagamba gwe tolabangako bizibu n'abaana bamufaako bonna nga mulamu okiraba Hamza namufaako kogundi muganda we bataatawo muto omwana wa taatawo muto n'abalala bangi naddirizi beetamu byali biyitirivu naye ono omukyala amugamba nti gwolabika omuswi ono omwana gwenfiidde tomutegeera tomanyi mwana ono mulenzi kyazitowa ne guno omuswiba senga gubaddeko gwe wanindese waninsaasidde kati oluvannyuma ne bamuga nti gwobadde ogamba ebyo mutegedde simutegedde naye musajja atambula bibi atanyayigira namugaziolabadde mubaka wa Allah n'agamba nafudde dda nadduka n'agenda wa nabbi walamu yajidu indahu bawaba au bawabin tiyasiŋŋaanawo nabakuumi butereevu wa nabbi munda namugamba ya rasul amadde sikutegedde nabbi namugamba innama sabru inda sadamati lula ompeera z'obugumiikiriza zibeerawo ng'omusiiba gwakagwa kubanga omusiiba bwe guba gwakagwa guzitowa naye buli bwe gukoma okulwawo tadhuubu kalmilhi filma gugenda gusebengerera gugenda guvaawo gugenda gukendeera kyova yaba empeera za obugumiikiriza ng'omuswiba guzze zibeerawo wano nga gwakagwawo wamma okusinga n'omuntu awayise omwaka gwe naguma twabivaako ati nga tunakolaki mwaka naguma ebyo twabiva tunadda ku haji yagenda ekyo kyaggwa kati so wano empeera z'obugumiikirizo zifuna ng'omusiiba gwakagwa olaba omukyala yajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba ya rasulallah inni asra wa inni atakashaf nabbi sallallahu alaihi wasallam ngwa ensimbu zinkuba nengwa wansi naye ate bwengwa wansi engoye zange zeebikkula nsabirako Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya Muslim nsabirako Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amponya obulwadde buno nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba olaba otya bw'ogumiikiriza omusiiba ogwo Allah nakuwaamu ejjana olaba ekyo kibaita addafi'u ila sabri kino kyamugambye
kye kimupushinga okugenda okuddayo agumiikirize. Kati bitugambe nti bw'ogenda okukubagiza olina kwogera ebintu ebinyweza omuntu ku bugumiikiriza. Bino by'omulaga kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam era waliwo sheekh omuyambuziza ajja ekibuuzo ekyo nanga nti naye lwaki nabbi omukyalo nti yamusabira busabizi jjana eri akisobola okumusabira ejjana naye lwaki hekima ki eri awo okumugamba nti olaba otya bw'ogumiikiriza amuleetawo ekyokukola sigale ng'akola oba kiina nga kibyaberawo naye oluvannyuma taafunemu kiri Allah amuweemu ejjana. Kati namugamba kale nabbi sallallahu amumiikiriza ka Allah mpeemu ejjana naye kale nsabirako Allah bwe buba bunkubye nemekubira nga n'ebikula engoye zange ziremekuba ebikula. Nabbi n'amusabira ekyo. Weewuunya abamanyi bagamba nti olw'obugumiikiriza ono omukyala bwe yakola alinga Allah byonna yabimuwa kubanga obulwadde obwali bumukuba buli mwezi baga bwayitanga mwaka mulamba nga tebuzzeemu mukuba era ne baba nga bamukakasaako ejjana era Ataa ibn Abi Rabah alumira ne Ibn Abbas muyizi we. Ataa ibn Abi Rabah ye muyizi wa Ibn Abbas. Ibn Abbas namugamba ana urika mraata min ahli janna onkolageeko ku mukyala mu bakyala b'omu jjana. Namugamba naam. Namugamba hadhihi almar'atu as-sawda omukyala oyo gwolaba omuddugavu oyo yajja ku mulembe gwa nabbi ABCD. Naye omanye ku hikamu abamanyizi bayogerezeyaawo nabbi sallallahu alayhi wa sallam lwaki ono mukyala teyamusabira jjana butereevu bawonerewo. Bagamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam yayagala okulekawo ekintu ng'abasigadde nabo bonna kijja kubayamba nti wonna buli woofunira omusiiba kasita ogumiikiriza jjana. Otegedde so senga yamusalira jjana gye yali ayagala kyaliko mikuye namugala yagala jjana buno obulwadde bwe khalas Allah akuwonya oba oyagala kulwadde buwona Allah akuwonya obulwadde. Kati nabbi okumusalira obulwadde buwone kati affe abamwina nga nabbi taliiwo anatusabira wokyala bulungi. Kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam butamusabira nti genda butereevu mu jjana oba obulwadde buwone namugane osobola okugumiikiriza Allah akuweemu jjana. Abamanyi bagamba nabbi yayagala okulekawo ekinaagasa bonna nti buli yenna n'afuna obuzibu buno kasita ogumiikiriza empeera jjana. Kati so wa antaziya era taziye nekkubagiza kuno kutwogerako wa antazihi bima thabata ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kirungi nnyo omuntu okumukubagiza ng'okozesa ebyo ebyava ku nabbi au bi ayi sigatin jaiza oba kale okukozesa enjogera yonna eri mu njogera ezikkirizibwa ne bweba nga nabbi teyagikozesa munaye gumiikiriza ebizibu ebito bijja buli lunaku naye ate ebizibu tebimanya nnyumba mbi naye ate enkya Allah ajja kuleeta essanyu. Abantu bonna bwe balinga gwe tunuulira gundi maama gundi yakusookayo naye kati tali bulungi. Tunuulira yagundi yafuna obuzibu bwe buti ne bubi naye teyaddamu n'akola. Kati ebigambo ebyo ono bimuzzaamu amaanyi. Kati ebimu ku byaggyibwa ku mubaka sallallahu alaihi wasallam mu ngeri y'okukubagiriza ani Usama bun Zaidi qala agamba nti arsalati ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'd banatihi abamu ku bawala bannabbi yatumya omubaka anna sabiyan laha ibnan laha au ibnata wa fi riwaya Umayma binta Zainabu. Omu ku bawala bannabbi yatumya eri nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba muwala we bakale mutabani we riwaya nazigamba Umayma muwala wa Zainabu qad ihtadarati yali asemberedde okufa. Fatadna agamba nti nitubeerawo naffe twagenda yamutumya yali anatera okufa na muwala ayitibwa Zainabu n'agamba mugende mumpitire nabbi ajja alaba omwana wange embeera gy'alimu. Qala agamba fa arsala ilayha yuqri'uha salama wa yaqul nabbi namutumiza ono yatumya omuwala genda ompitire nabbi ne nabbi nanga nti mugende mumuntolere salaamu mumuŋŋambire ebigambo bino nti inna lillahi ma akhadha omwana wa Allah oyo gwaba atutte Allah gwaba atutte wa Allah gwatutte bya Allah waliwo omusajja alina edduuka bata bya Allah
n'ekizimbe kiri wali wali alinawo edduuka ebya Allah ni wali alinawo ekizimbe bya Allah oba Haji Haruna tata wa muganda waffe Hamu Amisi Mukasa bamuyita bya Allah era bwogenda nga nti seka bya Allah byonna byonna bya Allah kyasooka okuŋŋamba byonna byonna mu dduuka bya Allah ate nze nnina ki kati yaga nti inna lillahi ma akhadha Allah kyonna kyaba tutte kiba kike walillahi ma a'ta ate kiba kya Allah kyaba akuwadde Allah kyaba akuwaddeko nakyo kiba kya Allah akalala kakikuwaddeko era kiba kisigala yakuwadde amakulu Allah nga batogamba yawa ate yajjawo otegedde ate kiba kya Allah kyaba akuwadde Allah yakuwadde omuddu ate yamugjeewo naga nti wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma olira ebigambo byannabbi la ilaha illallah ate buli kintu kyonna ewa Allah kibaako ebbanga lyakyo eggere amakulu n'abaddemu akalowooza nti kino kyali gudde wa Yahya ajjayo kibadde kyange waliwo omuwalimu atera ogamba nti ebizibu by'olimu olwaleero byebibyo otudde mu bibyo tolowooza nti waliwo nyini bizibu bino omulala byonna byolimu kati oli mu bibyo kyofunye kyonna ofunye kikyo ekikusubye tekibadde kikyo kati nabbi aga nti wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma buli kyonna Allah kiyagera kibeerako n'entuuko zaakyo kibeerako ebbanga lyakyo n'olwekyo faltasbir kuminkiriza waltahtasib ate onoonye n'empeera ewa Allah nga tofunzafunza yustahabbu lijirani almayit kiri sunna era kyagalwa nnyo eri baliraanwa b'omufiirwa wa aqribaihi n'abooluganda lwe ayasna'u ta'aman li ali almayit ayasna'u ta'aman li ali almayit kyamudiini baliraanwa obwanga bukwataganye naawo nga bakwatagana n'abooluganda okuteekateekayo emmere ey'abaana abafiiriddwa bababudeebude kiri mu kubageza ate temwagala emmere yino tugireese ate balirwana ne bagireese abooluganda ne balirwana emmere baliraanwa n'abooluganda omuntu ono afiiriddwa kiri mu sunna okuba nti mwe muteekerateekera emmere tugenda okuziika niwe tewabawadde akantu tewabaddeko gwe nyini gwe badde olina okuleeta akantu era mu byalo ebimu waliwo ebibiina byempulira munno mu kabi ebibiina ebyo ndaba nga biri ku sunna biri ku sunna ebyo ebibiina sunna yennyini twafunye omusiiba mama gundi mama Dija mama Kanya mama Zainabu owegundi owetooke owendagala abakutte akamba amasepiki nga oli munnaga ali munnaku ye n'ebiri emmanju wali abakola tenti bazitaddewo eyo sunna era tugiteeke mu nkola okiraba kati ndaba nga ekitegeeza nti emmere eba eriibwa kubanga bantu bazze bayitirivu bayise enkuta 50 emmere bagiwaase bagitadde awo ate abantu baleme kugirya ndaba yo bagirya waliwo seeka wange gwe nasiŋŋaana ali emmere mu kufiirwa nanga nti ndi ku bida hasana tugeze mu ibada edala kati ndi ku bida hasana okulya kuli ku bida hasana ate bali babagana okulya mulumbe nebafiirwa tebaliyeddawo ddala mu mmere tebaliira ddala kamere awafiiriddwa abantu bajje basirike babeera kano kabida hasana kati ekituufu kiri nti abantu bano bafiiriddwa era nga nabbi yagamba isna'u li ali Jaafari ta'ama abantu ba Jaafari mubateekereteekere emmere fa innahum kad aswabahum ma yushghiluhum bafunye ekibafuula bize bafunye omuswiba kugamba
embeera si ya bulijjo. Ekitegeeza nti n'abasaka kyologeza kutulaga nti hatta ne mukufiirwa omuntu anti katuli kubona amutalayo wabeerawo abantu abazaawo ab'enjawulo sologa nti gundi yafiiddwa nekatu izino ekikulu bakifumba awo mangu bila shakka ebaswadaka even abantu abafiiriddwa kiri mu sunna bakolerayo akamere netubafumbira kubanga jjukira naye yennyini alina abantu babawaka bagenda okuliisa naye kati ate bw'aba mukyala jjukira yali ali mu maziga ali mu kungaga ate abaana bajja kulya babeera nabawaka bajja kulya waliwo n'abajja osigalawo abooluganda kati fe baliraana b'omufoono twekube ate bwetugifuula enkola tekoma kwoyo yekka newalala egenda kujja newange ejja kujja newakalungi ejja kujja newagundi egenda kujja kati ekyo kyekimu ku ada kalica ennungi kalica nnungi buwangwa bwa ddiini buwangwa bwa ddiini olaba kate batugambe ffe twagala buwangwa ffe tusomesa obuwangwa nennono ffe tusomesa obuwangwa nennono wano ku rediyo ey'obusiraamu nga tuli mu kubagiza tuli mu kuleeta kamere ey'abafiirwa ate ne mukituteekako nti abo tebaagala buwangwa na nnono ennono ezikwatagana n'obusiraamu entuufu tukwatagana nazo era tetuziinaako buzibu era kimugambe kiri sunna era kyagalwa nnyo omuntu waba afiiriddwa bakola nabo ku dduuka bakola nabo ku rediyo bekolemu omulimu bagende emanju batwale amazzi bagende n'omuceere gwabwe bavuge emmotoka abaali mubiri kuteekateeka bamukubira tuziikawa tugera simawa nigundi noonya amalambe ebiki amatafaali bagateekateeka bateekesepiki kati nga bo bateekateeka amatafaali ng'akuugi kabeerawo bagiramu nendigirawo nesokonywe sokoli kamere ng'ate be bamubudaabuda be bamuwanako okulya olwa hadisi ya Jaafari gyetwogedde lamma jaa na'yu Jaafari okubika Jaafari bwe kwajja hiina kutira ngattiddwa qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam nabi yagamba isna'u li ali Jaafari ta'ama abantu ba Jaafari mbakole ki bafumbire emmere faqad ataahum amrun yushghiluhum aw ataahum ma yushghiluhum batuukiddwako embeera ebafudde bize omusiba gwe balina tebakyasobola kubeera ng'ate bafumba qala al-albani rahimahullahu ta'ala ndoza kitugamba kitufunza nakyo kya al-albani nga tumaliriza omulyango gw'okukubagiza qala al-albani rahimahullahu ta'ala Sheikh Albani Allah musasire yagamba ate Sheikh Albani wano banne naye yansanyusa n'akatagga kuba abantu bagamba anyumyula nnyo bane Sheikh Albani yasibanga nnyo baga ne Sheikh Albani asiba era Allah sasire Albani yagamba ekigambo wano makula nate yagamba nti wala tahiddu at-ta'ziyatu bi3 ayami okubagiza tekukomekebwa ku nnaku 3 zokka ng'omuntu afiiriddwa yagamba nti abaagala okugenda omusaasira tetukoma ku nnaku 3 zokka n'agamba nti ng'abantu nga baga nti la yatajawazuha tetulina zisukka bal mata raa alfaida fi ta'ziya ata biha buli wonna omuntu walabira nti waliwo omugaso oguyinza okubeerawo singa ngenzeeyo ne mbakubagiza gendayo kati waliwo abantu abafiirwa niwaite ennaku nga 6-14 ogenda okulira nti ate baagala kulwanira bya busika beegwa mu bulago kati awuddukayo ate mutuule baga nti bannange sawa Allah tabaraka tekisooka asasire maama waffe yafa ekirala bannange muli baluganda ekindeese wano nze nali mukwano gwa maama wammwe nali nkola ne maama wammwe naye okufa kwa maama saba Allah kuleme kufuuka kigezo kyakutwawula ekirala ebyobugagga maama byalese mbakubiriza tubigabane ng'eshariya bwe yagamba ekirala mbategeeza ebyobugagga bino maama bayabadde nabyo bibadde tebimumala ng'ali omu biyinza bitya okumala ffe abangi obudde ebigambo ebyo bibadde tebimumala ng'ali eki kale ate mu abangi 18 biyinza bitya obbamala kati nno ekyokukola nkiraba buli muntu kaba afunye agume n'ako akimanyi nti eno nnyongereza ayongereza bwongereza ku mugabo gwe Allah gwe yamutegekera naye si maama nti kwe tugenda okugaggawalira
era obategeeze nti bannange alifuna ekingi ku mugabo gwa maama naye nga Allah si kyeyamuwa lam yubaraku lahu fiihi tajja kufunamu baraka ate omuntu alitwala akatono ku maali ya maama nga Allah ke yamuwa yubaraku lahu fiihi Allah agenda kamuteramu baraka kati ebigambo ebyo olaba biyinza okuvaawo nga bibakakkanyiza kiba kikulu nnyo nga bibazizza engulu nga bakkakkanye kati ogenzera mu baabu ya taaziya mbadde nkomye okubasaasira kano by the way waliwo seekawo yagenda twali wamu sanga bakana bati nagenda bane musirike musoka musirike musheka Mahmud Kibati nabikomu nagandi yakati sekati cyugandi mbabikira omuntu ya muyinzo bate mutegera no muri yafa mbabikira omuntu yafa naga seka kitulikondi mbabikira omuntu nzira mu bakafasa nto omuntu yakola ki mbadde mbabikira banaye omuntu yafudde mwategera Allah akbar ate kirimu era faida n'okwongera okutegeeza abantu bannanga ono omuntu yafudde ebibi byawedde abadde alowooza nti okyadipendinga ku ono ono yafudde abadde alowooza nti byokola obadde okola ku lwono ono yafudde mulimu okwongera okubategeeza nti omuntu waaba afudde ebibye biba bikomye temuddeyo ga nti ate mumanda zetulinnye gundi atulagira omuzimu gumwamba gundi akomyewo wundi ali gundi tata bamulabyeko atulagira afudde era kyo Allah kyega nti amwatun gairu ahya abo bafusi balamu wama yashuruna ayyana yubathun nibo bali mu ntaana tebamanyi bagenda kuvaawo era bamanyi baali boogera ku kigambo ekyo Allah kye yakozesa ne bagamba nti kifaanana kya Sheikh Muhammadu Sebugwawo Sheikh Kibati okubabikira omuntu gwe bamanyidde ddala nti yafa ng'era kibaliko ate Seka Kibati nayongera kubaga nti bane mbabikira jalani afudde ndi muzeeyi wammwe yafa kakati amanyibaga kyennyini Allah kiyaga nti amwaatum bafu gairu ahya sibalamu kati abamanyi bagamba nti ekigambo kya amwaatu kyokka Allah kyeyakozesa kyali kimala naye ate nayongerako sibalamu omufu oyo twategeddera ali mufu ate gairu ahya sibalamu wano Allah kiki yali ategeeza abamanyi bagamba nti Allah ekyamwongezaako kino ekigambo nti sibalamu kubanga abantu abalamu balina bye bagasa bannaabwe osobola okugenda ewala nemuga nti era kukeya time kati Allah kubategeeza nti bano bafu tebubasuubira nti bakyayinayo n'omugaso gwe bayinza okubagasa taaqidi limauta kwongera kunyweza bufu bwabwe abanyweza n'okumanyiza nti tebakyayina na kye bagenda kubagasa era abantu singa baali bategera principe eno gye mmaliriza nayo nti abalamu si beetaavu eri bafu wabula abafu beetaavu nnyo eri abalamu fe abalamu tetuli beetaavu eri abafu wabula abafu beetaavu nnyo eri fe abalamu senga abantu e principle baali bagikwata senga ebintu byangu baali badde bategeera enkolagana yaabwe n'abafu tewaali bali jajja ndoosa dadda nagira kino aŋŋambye okuzimba essabo aŋŋambye gwenda okugire bali beetaavu ngenze ku kijja mbikkeko baraka ziganyi obufumbo buganyi visa eganyi bali abafu beetaavu gy'oli so siggwe kati so Sheikh Albani atugambye nti okukubagiza kuno si bwe twakuyise tekukomekebwa na nnaku 3 zokka wabula kusobola okusukkawo naga nti bal mata raa alfaidata fi ta'ziya ata biha bwona walabira nti waliwo omugaso singa ngendako mu nnyumba ya muganda wange gundi nembaako kyembagamba genda fakad thabata anhu era kyakakata okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam annahu azza ba'da 3 nabbi nyinyi agenda nakubagiza nennaku 3 zisusse nga bwe kiri mu hadithi ya Abdullah ibn Ja'far n'ekyo lwaleero tutunuulidde kalica ekwatagana n'ennono ez'obusiraamu nga nayo yeyokukola ki okubagiza ekyo kituggyeko obuguuliro batuteekako olukongolo mbufe tetwagala ki buwangwa na nnono obuwangwa obukwatagana n'obusiraamu naffe tubuteekamu kasunda baasi barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Sheikh Jafari Kawesa manyi ntobeerako ddala ku programu eno webale nnyo okuba togenda maaso nga tuwuliriza bwetyo tutambula olunaku lwaleero njagala okwebaza programu ebadde membali special